Kale katusabe Katonda kyaffe mukuba omugulu kitaffe nga tuzze mu maaso gaffe mugezi ko baayologera naffe kyaffe tuba n'atwongedde okumayamba okutegeera ku lwa Kristo Yesu omukuumi waffe. Amiina. Amiina. Kale katutambulirawo. Bwe omukisa okwogerako gye tuli kamugezi kayo nalowooza ku kigambo ekyokunaazibwa era ekyandiikwa waffe kigenda va mu kitabo kya Tito essuula 3:5. Naye nga sinnabagenda mu Tito, gwali mwezi gwa Oktoba omwaka 1994 wabulawo article yawandiikibwa yaliko omutwe ogamba nti Adventist Tragedy Heroism in Rwanda. Ebiseera bye 1994 tumanyi olutalo lw'Rwanda lwali lugenda mu maaso, naye ebigambo ebitandika article eno bye byasinga okunkwasa ennaku nga bigamba nti mu lutalo oba mu battlefield mwe baali balwanira nti Abadventist beetaba mu kutta Badventist bannaabwe. Era omuwandiisi awandika n'agamba nti ekyo y'emu ku ripoota esinga okuba enzibu ezaali ziva mu lutalo luno baali balwanira. Naye awandika n'agamba nti Abadvent tebeetaba bwetaavu mu kutta bantu be baali tebakkaanya nabo okusinziira ku mawanga gaabwe, nti naye beetabira ddala mu kutta Badventist bannaabwe. Simanyi gwe osobola kitwala mu kintu ekyo nti Omuadventist owa eggwanga lino ng'asobola okutta Omuadventist w'eggwanga ki ow'eggwanga eryo. Naye kigambibwa nti ripoota eyo bw'emala okufuluma, General Conference yali prompted okukola research beebuuze lwaki ekyali kigenda mu maaso ddala mu nsi eyo, lwaki abantu nga bonna Badventist nga bonna baatula nti Yesu ye Mukama baasobola abamu okuttanga bannaabwe. Naye baakola research General Conference, research eno gyeri neno article bwe yagadde ogyasobola ogenda n'ogyesomera gyeri. Research General Conference gyakola yazuula ebintu bigenda kubeerako ku bintu bibiri byokka. Ekintu ekisooka baakizuula nti mu kiseera ekyo olutalo lwabeerawo, ekisooka Rwanda yali mu ku nsi ezaalisinga okuba enkristaayo. Population yabwe esinga obunene baali bakristaayo. Si ba 70% baali bakristaayo nga bakkiriza Katonda. Y'emu ku ggwanga yali esobola okubeera ekristaayo. Naye ekyokubiri kye baazuula baakisanga nti Abakristu ab'eggwanga lino battanga Bakristu ab'eggwanga liri. Abakristaayo ab'eggwanga lino battanga Abakristaayo ab'eggwanga liri. Abadventist ab'eggwanga lino battanga Abadventist ab'eggwanga eddala. Naye eddiini ery'emu etetta. Era bagamba nti eddiini eno basanga oli bwe yasanganga mukkiriza munne nga bamugoba emisinde okumutta, yadde yalinga wa ggwanga ddala yamukweka nga baali Basiraamu. Era bwe bokka abatetta, ng'ono ow'eggwanga lino asobola okukweka owooli n'oli n'akweka olwo, naye nga Abadventist tebaasobola. Naye kintu ate ekikyasinze okumpangula mu byonna nti abamu ku baana Abadventist abaali beetabye mu kutta bannaabwe ku Ssabbiiti tebattanga. Era omusajja omu yali munnamawulire yali ayagala kuyita mu kifo ekimu ng'agenda paka Burundi. N'ayagala nga kyali kizibu nnyo okutambula, mwenna bali badde mu biseera by'entalo tubimanyi. Kyali kizibu nnyo okutambula. Naye ne bamugamba omusajja wano alina emmotoka ye asomosa abantu. Kati bwe yamutuukira n'amugamba ssebo njagala kuntwalako mu kifo ekyo, n'amugamba atofaayo njagala kutwala ku Saturday. Ko ye lwaki njagala genda kati, n'amugamba linda kuba ku Saturday ekifo ky'ogenda oyitamu ekyo abantu baamu tebatta. So kyewuunyisa okuba nga abantu abaali Abakristaayo nga bakuuma Ssabbiiti mu butuufu bwayo nga bagikuuma yo tebatta. Naye nga munaku basobola okukola ki? Okutta. Ekibuuzo, awo baali Bakristaayo tebaali? Naye General Conference eno bye yazuula n'egamba nti abantu abaatwala enjiri mu kifo kino, enjiri gye baatwalira abantu baagitwala mu ngeri etaali ntuufu inewe. Kubanga baasatinga ne bagamba nti abantu babwira enjiri buli yakkizanga omubatiza balina manyi bwenna bana badde mu efforts nti waliwo beerawo okusaba okujja mu makkati mu wiiki. Naye mbu ku wiiki omuntu bwe walemererwanga okujja mu kusaba kwa wiiki
nga baggalamiza ne bakuba emiggo mu church roze ku sabbiiti. So ejjo nebeera nga yalinga yabuwaze nga yalinga yakigamba abantu batafuna experience ya Katonda kubalokola. Wala ne babayigiriza ebintu ebibi balina okukwata ng'ekikwate nti nnina okukuuma sabbiiti n'enginyweza nga bweri nabatizibwa. Naye ng'obulamu buno obukyuse tebabukola ki? Tebabulina nga tebalina mu kintu kyanjawulo omuntu kyafuna bw'asisinkana ani? Bw'asisinkana Kristo. So lwaki nalonze ekyawandikwa kino ekya Tito. Tito naye background ye efaanagana bw'etyo nti ebbaluwa ya Tito yawandiikibwa Pawulo ng'agiwandiikira Tito. Tito yali mubeezi wa Pawulo era baatambula naye ne mukola omulimu. Naye batambula ne batuuka mu Kuleete ne batandikayo ekkanisa ne balekayo ani Tito gye baamuleka. Tito n'afuna obuzibu n'asinkana abantu abalina endowooza eyo era y'emu. Abaali balowooza nti ebikolwa byabwe kwegamba bo ne basigala nga bakola bye baali bakola edda naye ne basigala ng'obulamu bwabwe buno kasitama nga nkuuma sabbiiti kasitama nga nkola kino ebisigadde byonna nesigala nga mbikola nga bwe biri. Kati Pawulo n'awandiikira Tito ng'alaga engeri gy'asobola okukoleramu ekkanisa eno esobole okukola ki? Okutambula nga bw'etambudde. Naye ntujagenda mu kitabo kya Tito gyatandika kunyirwa 3 nga lugamba nti agamba nti kubanga era naffe edda twali kati Pawulo agezaako kunyonnyola Tito ng'amugamba nti naffe bwe tutyo bwe twali. Naye kati Pawulo agezaako kutunyonnyola embeera y'obuzaaliranwa baffe ng'abaana b'abantu kati tunasinkana Kristo. Ng'amugamba naffe edda bwe twali naye amenya ebintu 7 ebinnyonnyola ebintu obuzaaliranwa baffe ng'abaana b'abantu oba embeera gye tulimu nga tunasinkana Kristo. Esooka egamba nti twali basirusiru. Obusirusiru in this case butegeeza nga tebamanyi tebalina kutegeera na kumanya Katonda oba n'amazima nga bwe gali. Naye nga tebalina kyebamanyi ku bintu bya ggulu oba bya Katonda. So omuntu yenasinkana Katonda bw'atyo bw'abeera. Talina kutegeera, talina na kumanya ku bintu bikwatagana ne Katonda. Ensonga ey'okubiri yagamba nti aba batawulira. So obutawulira bwabwe oba abantu batategeera Katonda bubeera bwa mirundi ebiri. Baba tebawulira kigambo kya Katonda ate era nga tebagondera kigambo n'amateeka gansi mwe babeera. Singa obakola sabo ojja kwesanga nti abakristaayo bangi kizibu batono nnyo basobola osanga nga babakutte n'emisango gya traffic basalaba nti no speed limit eriba bw'eti. Olwokubanga ono mukristaayo kwemba waliwo okugonda kwe tufuna nga waliwo ebintu bye tugoberera oluusi naturally nga kijja n'ogamba okay wano tokola bw'oti wano tokola bw'oti gwe ekyo ng'okirina kuba Mwoyo Mutukuvu ali mu ggwe. Naye nga abantu bategeera Katonda bw'atyo si bwe babeera nti n'ebintu ebyangu baga toyita wano ye waayitira ddala tokola bw'oti ye kyakola ki ye kyaba akolera ddala. So Pawulo atunyonnyola nti ekisooka abantu bategeera Katonda babeera basirusiru. Ekyokubiri baba abatawulira. Then ekyokusatu agamba nti abalimbibwa. Ebiseera ebisinga nti batumanyi Katonda bagoberera buli kisanja abantu b'osaasa n'ogamba yiikala ono agoberera kikino kwegamba ye ng'omumwe atadde okukkiriza kwe nibamugezaako omugamba nti olwokubanga tawulira ne kino mwangu okulimba olagamba bw'osendagana amazzi n'oganywa ojja gwa mukisa bw'onookola bw'oti kugamba n'osanga abantu nga balimbiwayimbibwa ensi kubanga tebamanyi Katonda. Sitaani tumanyi nti mugezi era enkola ze zimayiza osinga ziwayiriza abantu okukola ebintu kubanga ye alina engeri gy'akolamu ebintu bye n'amayiza abantu ne bakkiriza obulimba ne balekawo amazima amatuufu nga bwe gakola ki nga bwe gali. Ensonga ey'okunapa bw'egyagalako nti baali basibe oba baddu eri okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu. Eri enseenene n'ebinyumu bingi era abantu bangi banyumirwa ebinyumu ebyo beesanga nga basibiddwa mu byo. N'osanga oli omunywi w'omwenge nga bw'anywa omwenge gwe ng'alina okufuna omwenge alina wakiri baba talina wakiri agenda ate balina engeri gye balina omukwano oli baba talina kuno bamugulira aba ne bamuwa n'ebbanja naye nga kyayagala kyekyo bw'akanywaka omwenge ogwo n'awira nga awulira mu essanyu naye nga tamanya nti aba asibiddwa. Ate ekyewuunyisa nti bambi ebibagwa biba bingi. Kuno okwegomba kuba kumutwala eno kuno nga kumutwala eno kuno kuba kwa sigala kuno kuba kwa mwenge kuno kuba kwa bakazi kuno kwegamba ne babeera nga basikibwa erudda n'erudda be bantu batanategeera ani Katonda. Oluusi balowooza nga bafuna emirembe naye bwe sinywa ku mwenge sifuna mirembe naye ate bw'agunywa ate n'afuna ebizibu ebyeyongerako ku ebyo. So abantu batategeera Katonda bw'atyo babeera nti babeera nga baweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu. So batwetegereza baagalwa Pawulo anatunyonnyola obulamu bwaffe obwedda nga tunasinkana Katonda. Naye oluusi twesanga naffe abaagamba nti twategeera Katonda naffe nga tukyalina obuzaaliranwa ki? Obuzaaliranwa obwo.
ensonga gyagalako eyokutaano gyagala nti nno nga tubeera mu ttima. Oluganda lukozesa ekigambo ttima naye oluzungu kikozesa ekigambo malice, living in malice. Naye malice mu kukinyonyola kigamba nti it's a deep seated ill will, kwegamba ng'omuntu alina omutima nga bagamba nti ettima naye nga litudde mu mutima gwe nga lyateera n'okusalako ne likola ki nelisalako naye nga kikyayagala ng'ayagala okulumya abalala ate oluusi nga talina na nsonga lwaki abakola ki abalala basoma bakikola kufunamu okuseka abamu nakikola nga baagala ku revenging mu Luganda nga baagala kugamba okwesasuza yankoze kino nange nina omukola ki nina omukola bwe kiti. Naye agamba nti characterized by a settled determination to inflict pain. Omuntu nabeera nga waakiri oli afune ki afune obulumi obwo naye ate ye nga akisanyukiramu. Kiri kye nabagambye bali abantu aba Seventh Day ow'eggwanga eryo natto mu Seventh Day ow'eggwanga ki ggwanga naye nga bonna ba Seventh Day bayimba tugenda mu Sayuni kyo gwe baali bayimba gwe bagendamu sijja kulimba. So Paul agamba babeera mu ttima ne tuleeta oluusi tumanyi okuleeta obulumi ku bantu omu buyinza obutabeera physical omu buyinza okubeera emotional buyinza okubeera psychological oli n'agamba waakiri kale kamukole bwe kiti waakiri kankole bwe nti naye nga kyakola kigenda kuleeta obulumi mwani mu muntu. Naye Paulo atugamba nti ezo mpisa z'abantu abatanategeera ani Katonda. Ensonga y'omukaaga n'agamba nti nga tubeera n'obujja. Ettima lyawukana n'obujja. Obujja omuntu okuba nga olaba omuntu alina ekintu kyolina agamba kale n'okyawa omuntu kubanga alina ekyo kale gundi yakola bw'atyo nze simwagala gundi osimwagala naye sina nsonga lwaki simwagala ye abantu balina endege simanyi lwaki simwagala naye nze simwagala waliwo ensonga lwaki tokola ki lwaki tomwagala nti naye obujja buno buzaala bulina ekigambo yakozesa ekyogamba nti it's a root of bitterness omuntu n'aba nga alina obukyayi ku muntu n'okiraba nga mu kwogera kwabwe oluusi noga ye Oluganda kujoga yine Oluganda noga ye Oluganda nga ze kinabye yadde akola ekintu ng'akola kirungi naye kale kibadde kirungi naye gwe ngulaba muno olaba oli bambi yadde agezaako naye ng'ono amwinako obujja amufunye mu ngeri yaki yanjawulo so ebigambo bye twogera oluusi ne tuwa testimony zitali nnungi ku muntu naye ebigambo byaffe ebigambo byonna bibeeranga obwogi obusala. Kino nno kyekibi kyekyali ekya Sitaani ne Kayini. Kuba Sitaani yeegomba entebe ya Yesu Kristo naye tulaba nti lwaki baga nti it's a root of bitterness nti bwe kitandika bwe kiti mu muntu kikula. Kayini naye bw'atyo bwe yali yakwatibwa bujja Aberi bagenda kwayo ebiweebwayo bonna Katonda n'asiima ekya Aberi n'atasiima kya Kayini kubanga Aberi yakoze ekituufu. Bwe yamaliriza bwe kaseera n'afuna obujja ku muganda we ekyavaamu kwali kutta. So oluusi eri ebintu ebimu ebitandika ng'ebitono mu bulamu bwaffe nga ekintu kino naye ne kimaliza nga kivuddemu ekibi ekibi ekinene. Ekyomusaba ga hateful and hating one another. Agamba nti ab'ekyayisa era nga tukyawa abalala. Era abantu abamu nga hateful nga abantu aba causing hatred kagamba oli ng'anyumira okulaba ng'aleetawo obukuubagano. Abantu abamu baagala ebyonooneso kagamba nga shuwa yabitandika n'okuluusi n'okubivaamu n'abivaamu n'aleka bano nga bakyagenda mu maaso kola ki. Naga nti ab'ekyawa nga tukyawagana agamba nti tubeerawo nga mbagulaba abantu beetaagula nga nekoze ekigambo nti ng'ensolo ez'omu nsiko kugamba ng'olaba ensolo olaba gundi z'ensolo mu nsiko nga lino guba bwenene jja bwe tuno nga tetulina yadde okusaasira mu muntu n'ajja nakulumira budoga ye Oluganda amamanyi nga gasusseemu awo naye nga tafuddeeyo nga kubanga tukyalina obuzalira nawo. So Pawulo atugamba nti edda bwe kityo bwe twali naye n'atugamba naye kati naye ebiseera ebisinga twesanga nga naffe tukyalina obulamu obw'edda yadde tuli kati. Naye Pawulo nga amaze bwenda bagamba kubanga era ntuma Tito 3:3 kubanga era naffe edda twali basirusiru abatawulira abalimbibwa nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu nga tubeera mu ttima n'obujja ab'ekyayisa era nga tukyawagana. Naye olukuna lugamba nti naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika. So Pawulo atunyonyola tugamba nti bino bantu byonna bye baali nga tebanategeera kinaga naye obulungi naye agamba nti
nti naye obulungi obw'omulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu we byalabika. Kati Pawulo atugamba kati atuwa formula entuufu biri bye twali, naye Yesu Kristo bwe yalabika kati atugamba ebigenda kugenda. Mazima ekyo kiri kimu abaagala, Yesu twamulaba. Wali mbalagala engete lumu lwenjagala lugamba nti mbuire ba Yesu gwe wamulaba, mbuire ba nange nnyinza okumulaba. So Katonda yatulabikira kituufu naye twamulaba, kubanga ayinza okuba yalabika naye nga ffe tetwamukola ki, tetwamulaba. Naye Pawulo kyatugamba nti edda byali bwe biti, nti naye kati waliwo ekirina okukola ki. Kati Yesu Kristo bwe yajja waliwo enjawulo erina okukola ki, erina okulabika. Era mu Lunyiriri olwokutaano watuwera ansa n'atugamba nti n'atulokola si lwa bikolwa eby'omu butuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu. So Pawulo ategeeza nti Yesu Kristo bwe yajja teyakoma kutulabikira bulabikizi, wabula bwe yajja alina kye yakola. Kati ekintu kino kyakola kye kireeta enjawulo mu bulamu bwaffe Abakristaayo, ne tubeera nga twawukana ku bantu abaki abalala tutegeera Katonda, kubanga agamba nti n'atulokola. Tekisooka, Katonda bw'alabika alokola, naye alokola atya? So omuntu yenna tekisobola kubeera kikyuka mu bulamu bwaffe okujja ku bantu tutegeera nti Katonda ng'atulabikidde ate n'atulokola. Katonda eba initiative y'okujja eri ffe abaana babaki, abaana b'abantu. Naffe ne tukkiriza n'akola omulimu mwani, n'akola omulimu mu ffe. Naye agamba nti Katonda okutulabikira kino kyakola olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa n'okuzaalibwa, okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abaggya. So tunaazibwa ne tufuulibwa abaggya. Kati mu kufuulibwa kuno abaggya ne tuba nga tuva mu buzaaliranwa bwaffe buli obwaki obw'eki obwasoose, olw'obutakkiriza, olw'obutawuliriza, olw'okugoberera okwegomba buli kimu, olw'enge, olw'ettima, olw'obukyayi, byonna ne tubivaamu kubanga tuzaalibwa buki, tuzaalibwa buggya. Okuzaalibwa buggya ne bw'onya Katonda bw'osoma ebbali y'Oluzungu egamba nti Abakolinso ekyokubiri 5:5 yagamba nti kubanga abali mu Kristo bafuuka ekitonde ekiggya. Tagamba nti, takozesa kigambo nti new creature, agamba a new creation, not a creature. Kugamba sigamba nti nno yatonda omuti kati gufuuse agukyusiza bw'ati, wabula atutonda buggya. Naye atutonda buggya atya? Nga tuzaalibwa buggya, kugamba bw'atunaaza tutukula ate n'atuzza buki, n'atuzza buggya. Naye kyekikola ekyo enjawulo mu bulamu bwaffe, n'agamba n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu. So waliwo aspect ya Katonda ejja mu bulamu bwaffe eza nnyo ekitundu kino nga ye Mwoyo Omutukuvu. Kizibu Mwoyo Omutukuvu omu ku busatu gwe tutategeera, gwe tutafaako nnyo, naye ate ng'akola nnyo mu bulamu bwaffe okubukyusa n'okubufuula obuggya nga tuzze eri Kristo. Naye abantu abamu Mwoyo Omutukuvu bamuyita mu Luzungu bamuyita na it. Koma tetufangayo nnyo, tusobola okubuuza Omukristo nga w'Oluganda Mwoyo Omutukuvu mulimu ki? Naye nga sobola naye kubira mulimu gwa Mwoyo Omutukuvu gw'akola mu ki, mu bulamu bwe. Naye bwe tujja eri Kristo, bwe tunaazibwa ne tuzaalibwa obuggya, kino kyagamba mulimu guno gugenda mu maaso nga gukolera mu bulamu bwaffe, ne gutuyamba ne tuba nga Katonda atukuza okuva mu maanyi otutuuka mu ki, otutuuka mu maanyi. N'agenda ng'atukyusa obuzaaliranwa bwaffe. Abantu ayina ettima n'abanga kati ayina ekisa. Yali tayagala n'abeera ng'ayagala. Yali akyawana, Katonda agenda akula mu ffe. Mwoyo Omutukuvu ono bw'asimba mu ffe n'abala ebibala. Bagalatiya 5 yayogera ku nsonga eyo. N'atubuulira ebikolwa eby'omubiri n'ebibalira. Mwoyo Omutukuvu atula mu ffe. Tutandika okubala nga tetukakiddwa nga bali bennagamba abasomesa abatanga bannaabwe, kubanga bo bali bakimanyi Ssabbiiti 6 naye ate ennaku endala nja kutta. Naye Katonda yagamba tottanga ate nannyini Ssabbiiti. Kati omuntu atanategeera ekyo kigatta aba Mwoyo Omutukuvu tanakola mu ki, tanakola mu bulamu bwe. Naye nnyumirwa nnyo ebigambo bya Yesu Kristo, naye bisobola okunkolera ebigambo bya Yesu Kristo yayogeranga ng'ali n'omuntu kinnoomu. Emboozi emu ku zinyumira ennyo Yesu ze yalina, ye emboozi gy'alina wakati we
n'omusajja gwe bayita Nikodemu. Nikodemu yali musajja wa kitiibwa, yali musajja mukulu nga bwe kitiibwa, yali omu ku lukiiko. Naye Nikodemu newankubadde byonna yali musajja mugagga nga asapootinga yeekaalu nga waayo ssente z'akola buli kimu, naye Nikodemu ng'alina ekibulako. Oyinza okuza n'ogamba lwaki oyogedde ku nsonga eno? Nikodemu sigamba nti naye yali muntu wa buli kisobola kwepima ku Nikodemu, yali musajja w'amaanyi n'okusinga bangi ku ffe. Naye Nikodemu yajja eri Yesu, ate yajja kiro. Yokaana 3:3 agamba nti nsigenda soma 3 wali Nikodemu amaze okujja ng'ayogedde eri Yesu nga tumanyi nti oli musomesa yava eri Katonda. Nikodemu yetakkiriza nti Yesu Kristo mulokozi by then. Kati Yesu amuddamu n'amugamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. N'agamba nti unless one is born again. Nejjuka Yesu gwagamba okubanga azaala omulundi ogwokubiri, Nikodemu musajja mukulu wa kitiibwa mugagga byonna abikoze mu kkanisa. Naye Yesu amugamba olina ozaala omulundi ogwokumeka? Ogwokubiri. Nikodemu n'agamba omuntu asobola ozaala omulundi ogwokubiri. Yesu n'amuddamu mu nnyiriro 5 n'amugamba nti Yesu n'addamu n'amugamba ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Pawulo kyatugamba kiri okunaazibwa kwaffe okutukuzibwa n'okuzzibwa obujja Mwoyo Mutukuvu yaba alina okuba ng'akola mu bulamu bwaffe. Mwoyo Mutukuvu wabanga amiisinga mu bulamu bwange then basobola kuzaalibwa bujja kubanga gwe mulimu gwe. Kati Yesu bw'addamu n'agamba Nikodemu ekigambo kye baabujjukira Nikodemu Yesu gw'agamba musajja mukulu wa kitiibwa muweereza mu yeekaalu buli kimu akirina. Naye nga Yesu amugamba okyamiisinga Mark kuba tonazaalibwa mulundi gwakomeka gwabwe tonazaalibwa mazzi na muki na mwoyo. Naye Yesu agamba nnyo n'omukwano n'agamba nti naye ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. So kiba kitegeeza nti bwe tuba tukyali muzaalibwa waffe buli tuba tukyali mubiri. Naye otumala ozaala omulundi ogwokubiri bwe tunaazibwa Mwoyo Mutukuvu tumayiza kati nga tufuuka kubaga nti ekizaalibwa omwoyo kiba kiki? Kiba mwoyo. Naye olunyiriro lw'omunana agamba nti empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tumanya gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo wabeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Naye background y'ekyandikwa kino eri mu Ezekiel essula ya 36 njagala nsome 36:25 paka 26 ayogera ebigambo ebigamba nti okuva ku 1:5 agamba nti era ndibamaansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu, ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. 26 era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya mu mmwe. Era wano tulaba nti aspect ekintu ekikola enjawulo omuntu wamala okujja eri Kristo ng'amaze okola bino agamba era ndibateekamu omwoyo omuggya. Era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Bwe tumala okujja eri Kristo ntumukiza ne tubatizibwa then kati omutima gwaffe n'agukyusa. Kati omutima guno gwatuwa omuggya n'akola ekintu kyakola 27 n'agamba era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe. Kati Mwoyo Mutukuvu bw'atula munda mu ffe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola. So bwe tujja eri Kristo tetukoma kujja buzzi nti ne tukwata Sabbiiti. Abasinga tumanyi okukwata Sabbiiti bannange. Tulowooza buli muntu alina yiga Sabbiiti bw'ayiga Sabbiiti aba amaze. Ekyo kikyamu. Tulina abantu bategeeza okwala kwa Katonda okwabalokola. Naye ne bamala okuyinza okwala Katonda okubalokola ne bajja gy'ali ne babatizibwa. Kati Katonda ayagala tufuuke ebitonde ebijja. Naye ebitonde ebijja tusobola tufuuka ebitonde ebijja nti wamala otunaaza n'atutukuza n'atugyamu emitima gino egy'ennyama, emitima egikyawa, emitima egirina ettima, emitima egyerowoozaako, emitima egitawulira, emitima egyegomba buli kintu, egigoberera buli kwegomba okw'ensi kwonna. Bw'amala ogitujjamu then n'atuwa emitima emijja then Mwoyo Mutukuvu n'atuula mu ffe. Kati tutandika okuba nga tugoberera Mwoyo Mutukuvu gy'akola ki? Gy'atutwala. Naye bwe tumiisinga mu maaka eya Mwoyo Mutukuvu okola mu bulamu bwaffe tusigala nga tuli mu kkanisa nga tuweereza nga tuyimba nga tukola buli kimu naye nga tukyali ba mubiri kubanga tetunnazaalibwa mulundi gwakomeka? Mulundi gwakubiri. Naye kino ekisanyusa ku Katonda nti atuwa obudde okwongera omutegeera n'okumumanya n'okutambula ng'ayagala tutambule. Tulaba nga atujjukiza bulijjo
n'atwetera okuyiga ebyenjawulo. Naye nsaba buli muntu yenna ati wano aba ampuliriza afuneyo ka secret interview ne Yesu Kristo singa akubuuza nti omwana wange wazaalibwa omulundi ogwokubiri. Kubanga nze ayinza okwetegera osinga omuntu mulala yenna nti nze mmanyi obulamu bwange n'ebigenda mu maaso mu bwo. Bwe mba sinaakola omulundi gwakubiri tulina omukisa abaagalwa nti Katonda waffe wa kisa kyenkanidda nti omutukuvu yamutuwa. Yesu yali agenda nga anaatera amaliriza omulimu gwe kuno ku nsi ng'agenda yayogera n'abayigirizwa mu kitabo kya Yokaana, njala nnyo Yokaana 17 naye mu Yokaana 16 ngenda osoma. Yokaana 16 Yesu yayogera n'abayigirizwa be nga bagamba nti n'abagamba bino sanje babuulidde naye oba ngenda nkola bwe nti kati nga babuulira pulaani ye ng'agenda. Naye 16:7 agamba ati naye nze mbagamba amazima kibasaanira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Ekigambo kino kyayita omubeezi tumanyi ebifo bingi byayogera ekigambo omubeezi ngenda kola comparison ya bigambo bibiri. Omubeezi ono Yesu gwatugamba mu Yokaana 16:7 Mwoyo Mutukuvu agenda okujja, then n'omubeezi gwe tumanyi ffenna mu kitabo kya Lubereberye endowooza 2:2 Katonda ng'aleetera Adamu ne Kaawa omubeezi. Naye omubeezi oli owa mu Lubereberye 2:2 kigambo root ye kigambo ekyo omubeezi ya kigambo kya Lubebrania naye kitegeezera omuyambi helper. Naye mu Yokaana 16:7 root ye kigambo kino omubeezi kigambo kya Luyonaani naye kitegeeza omuntu bweta advocate. Wanakoze ekigambo comforter omubeezi comfort ate nga muwolereza. Soma Mutukuvu akola emirimu mingi mu bulamu bwaffe gye tutayinza na kulowoozaako ng'abaana b'abantu. Naye bwe tukkiriza ne tutali omulundi ogwokubiri ebintu ebimu bikolebwa mu bulamu bwaffe teri muyembe gumanya nti ndabaze kubanga kiri mu mbala yaagwo nti gulina obbala emyembe mu sizoni yaagwo. Naffe akusaba bwe tujja eri Katonda ne tumutegeera ne tubatizibwa n'atuwa emitima emijja n'atuwa Omwoyo Mutukuvu n'abeera mu bulamu bwaffe naturally tubala ebibala byagamba kwagala kusanyuka okugumiikiriza kola ki byonna n'abituwa naye bijja kuba Mwoyo Mutukuvu akola mwani atudde mu ffe. So omuntu yenna bwe weesanga nga wajja eri Katonda eri Kristo ng'olinga Nikodemu kuba Nikodemu yali amisinga eyo Mark n'okuba yali musajja wa kitiibwa kano Yesu yamugamba olina ozaala omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. So Yesu agamba bayigirizwa be n'abagamba nti siribalekanga bamulekwa naye nina okugenda naye yadde ngenda balekera omubeezi kubanga bwe sirigenda naye tagenda kukola ki tagenda kujja. So Mwoyo Mutukuvu abeera mu bulamu bwaffe n'abaleyibala ebyo ne tubeera kati Pawulo kyatugamba nti luli twali bwe tuti naye kati Katonda bwe yatulabikira n'atunaaza n'atufuula ebitonde ebijja naye ng'ayita mu Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu abeera mu bulamu bwaffe oyo ne tubala ebibala naye Yesu abagamba mu linnya ly'omunaana lwenjagala asoma agamba ye bw'alijja ayirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Mwoyo Mutukuvu alina emirimu gy'akola mu bulamu bwaffe kati ne tubanga buli kanaku tubanga kiri new creation buli kanaku ku Kristo agenda atuwa amaanyi nga tuwangula okuva mu maanyi otuuka mu ki otuuka mu maanyi kubanga Mwoyo Mutukuvu atudde mwani ali mu ffe bwe tumuganya n'abeera mu ffe amayiriza ng'atukoze eki ng'atuwadde nga tubaza ebibala ebyo obulamu bwaffe ne bukyuka kuba twakirizibwa okunaazibwa ne tutabeera ng'Abakristaayo bali abaali bamanyi nti ze nkuuma Ssabbiiti naye ate ennaku endala yonna ne bwenzita bati ku Ssabbiiti sijja kutta tejja kuba Abakristaayo ng'abo kubanga kati tulina obulamu obujja tufuuse ebitonde ebiki nga tufuuse ebitonde ebijja. So nsaba Mukama atusaasire abaagalwa buli muntu asobole okufunayo ka personal time ne Yesu. Singa ofuna interview n'akubuuza nti omwana wange wazaalibwa omulundi ogwokubiri kirabika ng'ekintu ekyokuseka naye nze olaba Nikodemu eyali omusajja ow'ekitiibwa eyali omuweereza eyali abeezaawo eyeekaalu nga mmemba mu lukiiko Yesu yamugamba n'ozaala omulundi ogwokubiri naffe leero ayogera naffe nti mulina okuzaala omulundi ogw'okumeka bwe tuba nga tukyalina obuzaaliranwa bwaffe obw'omubiri Yesu agamba nti kuba ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba kiki kiba mwoyo. Naye nsaba Mukama asaasire abagala mu kiseera kino gye tulimu Yesu yatugamba Omwoyo Mutukuvu ajja kujja mazima gali nti Omwoyo Mutukuvu n'akola kinajja. Bwe tuwulira nga obulamu bwaffe tulina ekimiisinga nga tulina Mark gye tumiisinga Yesu atuwadde chance leero omuntu yenna nga okyali mulamu okyalina omukisa
omukisa ogw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kubanga ffenna Katonda atuwadde chance eyo. So nsaba Mukama atusasire abaagalwa nga tutambula obulamu bwaffe buno tumanyi nti ensi tetumanyi, ntera nnyo ogamba abantu tumanyi olunaku lugenda kukomerera, tolumanyi. Mukama era olunaku lwatuwadde olukulu jjo lwero obulokozi. Oyinza okuba enkyawo ng'olunaku lubannaba lukoze ekiruyise, naye singa ofuna ka interview ne Yesu Kristo kano akali personal naye nandika okubuuza ebibuuzo ebyo, ansa si kyesobola omugamba. Ddala ddala twazaalibwa omulundi ogwokubiri, twazaalibwa ne tunaazibwa ne tukuzibwa. Tuyinza okuba nga tuli mu kanisa naffe naye nga tukyalina embeera zaffe ze twali nazo ez'obuzaaliranwa nga mwe tukuza ne batuuka ddala kukola mu bulamu bwaffe. Naye nsaba Mukama atusaasire mu kiseera kino gye tuyitamu abaagalwa, nga tulaba ng'ensi almost egenda etambula ng'etuuka ku nkomerero yaayo. Nsaba Mukama tukozese omukisa guno. Yesu bw'osoma mu Ezekyeri essula ya 12:22 agamba kuba ne basabbiiti zange okubakubonera akalaga nti nze Katonda abakola ki? Abatukuza. Amazima ge Katonda ayagala otutukuza. Ekyo kyo takirinaako. Katonda ayagala otutukuza era n'engeri yotutukuzaamu agitaddewo. Naye kiri erinze oba kiri erigwe okusalawo oba onootukuzibwa tokole ki? Oba totukuzibwe. Kubanga omukisa tugulina. Naye sagala tutuuka nga tukyalina mukisa ogwo. Naye nsaba Mukama tusaasire tukozese omukisa ogwo nga tukyagulina. Buli muntu yeetunudemu yeekebere yekka nga bw'akola ki? Nga bw'ali. Kuba ekiseera kye tuyitamu abaagalwa si kiseera kyangu. Ntera abajuliza ne bagamba nti ensi tegenda kulongooka, ensi eyongera kuba mbi buli kanaku, egenda eyongera okukyuka. Naffe kitugwanidde okweyongera okwenywereza ku Mukama nga tumukaabirira, nga tumulaga ebitulema. Tukyalina obuzaaliranwa bwaffe obw'ekibi nga bukyali mu ffe. Mukama tumwegayirire kubanga ye asobola otunaaza n'atukola ki? N'atutukuza. Nsaba Mukama atuwe omukisa abaagalwa. Nga bwe twakkiriza Kristo tumukkirize ddala nga bw'akola ki? Nga bw'ali. Obulamu bwaffe ayagala obukyusa. Tubeere ebitonde ebijja. Tubeere abantu ab'enjawulo abagenda okunjirira Mukama nga bwe tubeera n'abalala ku Kristo gwe twategeera kuba abalaba obulamu bwaffe obukoze eki? Obukyuse. Waliwo oluyimba olumu lwe njagala ennyo, ndwagala lwa nsonga nnyingi. Osooka oyimba nasooka oyimba nga nuyimba mu maloboozi. That is one reason. Naye ensonga ey'okubiri lwaki ndwagala, lulina ebigambo bye njagala. Nadde nsabye Isaac Kigula ajja lutuzanyira nga mmaliriza. Naye paati ey'okusatu egamba nti Lord the great King of Kings with healing in his wings to every captive soul. Abagala bamu tukyalina ebintu ebitukutte. Kwegamba nga tuli captive yadde twajja mu kanisa naye nga tukyalina ebikyatulema. Naye agamba to every captive soul a full deliverance brings. Kristo leero aleeta okuwona kwaffe n'okusumulirwa kwaffe bwe tukkiriza leero tukole ki? Laga the comfort has come. Lwogera ku Mwoyo Mutukuvu kujja. Naye paati esembayo ina line gye nsinga okwagala egamba, O boundless love divine, how shall this tongue of mine to wandering mortals tell that this grace divine. Naye kati line eyo ginjagala that I, a child of hell, ntinze eyali omwana w'okubula, omwana wa Geyeena, should in his image shine. Nsobola okuyimirira mu kifaananyi kya Katonda nga masamasa. Naga the comfort has come. So Mukama atusasire abaagalwa mu kiseera kino gye tusigazza. Buli muntu abeera n'olukiiko ne Katonda ne Kristo we boogere, oyogere naye omutegeeze ebiganye. Kuba tugambe ye obulokozi abutuwadde. Era ffe ffenna abalowooza nti tuli baana ba kubula. Katonda tugabe we can shine in his image. So Mukama atuwe omukisa abaagalwa. Sabbiiti eno eba sabbiiti yaffe ey'okwera okutunda mu bulamu bwaffe. Tutambule olugendo olwo okudda munda mu mitima gyaffe. Tulabe ebitulema. Agambe byonna ebikyakusibye. Kristo mweteeketeeke otusumula. Nsaba Mukama abampe n'omukisa. Nja kusaba Isaac azanye oluyimba olwo ndala dakiika nga nnya. Amina.